Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news wetwogerera nga Rebecca Kadaga yandirabwako nga avudde mu kibiina ekya NRM oluvannyuma lw'okumukuba akalulu ke bamukubye ekiro ekikeseza olunaku olwaleero nga bwe nnakusomedde results zessejja kubeera nga nziramu. Rebecca Kadaga awuliddwako emirundi egiwererako ddala nga akomplaininga ku mbeera gy'ayisibwamu. Obutambi bwonna bukuwadde sijja kubeera nga mbuddamu, wabula kati nkuleetedde ensonga lwaki Rebecca Kadaga awera nkolokooto era nga wandimulaba nga avudde mu kibiina ekya NRM oba oliawo n'ajoyininga ekibiina ekirala naye teweerabira twalabyeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akoowola Rebecca Kadaga ng'amutegeeza bwe kiba kisoboka jangu mu kibiina kya NUP ffe tukwagala tukwaniriza singa onaaba weekubye mu kifuba n'ova eyo gye batakwagala n'oba ng'osobola okujja n'otwegattako ffe tujja kukubeererawo tujja kukuyirawo omubiri kubanga ffe tukukkiririzaamu. Ebigambo bino yabyogera nga mu kuggulawo ekitebe ekya National Unity Platform branch eyeeyiganga era eno gye yabyogerera bw'atyo message n'agisindikira Rebecca Kadaga. Kakati we twogerera Rebecca Kadaga yandibanga message eyo agenda kujyanukula alina byayogedde oluvannyuma lw'akalulu ke baamukubye ku kifo ekya second National Vice Chairperson female mu kibiina ekya NRM. Ngenda kuwa n'obululu bwe yafunye bonna toto eyawamu, wabula njagala nsooke nkuwa ebigambo bino then nkuwe n'ebya Rebecca Kadaga byayanukudde oba byayogedde oluvannyuma lw'akalulu kano okubeera nga kamaze okubanga kaggwa. Naye waliwo omuntu gwe njagala ennyo mwabasinga Lusoga mumuyita maama naye nze muyita senga kubanga senga wange. Yes, ebyo bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabyogera ku lunaku lwe yali atongoza ekitebe kya National Unity Platform mu bitundu ebyeyiganga. Waayisa akaseera katono Rebecca Kadaga ne bamukuba akalulu sinziggu era nga results zonna omugatte nakusomeddeko results ekiro ezabadde zivaayo, wabula results zonna omugatte wuliriza Rebecca Kadaga baamukubye n'enkoona n'enywa teyawezezza na bitundu 10 ku buli 100. Wuliriza omugatte ababadde balonda ba delegates okwetolola eggwanga lyonna mu kibiina kyabwe kiri ebyo sijja bigenda mu nnyo. Ekifo kyabadde second National Vice Chairperson female ow'ekibiina ekya NRM omumyuka owa chairperson wa NRM nga ye General Yoweri Kaguta Museveni yeremeza mu nnamba emu ye chairperson national chairperson. Kati first vice chairperson ye Haji Moses Kigongo, kakati namba 3 ye mumyuka owokubiri era nga yabeera ow'abakyala mu kibiina kyabwe ekyo okwetolola eggwanga lyonna ng'omumyuka owokubiri oyo abaddewo ebbanga lyonna abadde Rebecca Kadaga era nga yabadde incumbent. Kakati Anita Amongo gye yava n'ajja abeere ng'avuganya Rebecca Kadaga ku kifo kino era wetwogerera Anita Amongo yamuwangudde dda nga kigambibwa nti ssente omudidi n'omudidi ogwateekeddwamu nga bw'ogenda okuwulira. Kakati obululu bwagenza okuvaayo nga Rebecca alitwala Kadaga alina obululu 9 mu bubiri ku bululu omutwalo gumu mu 12,582. Rebecca Kadaga ng'alinako obululu 9 mu bibiri teyawezezza yadde ne 10%. Anita Amongo yawangudde n'obululu omutwalo gumu mu 1,680 ng'alina ebitundu 9 mu bibiri 92.8%. Rebecca Kadaga ng'alina ebitundu 7.2%. Bino nno byalangiriddwa olunaku olwajjo. Kakati kino kiddiridde ebigambo Rebecca Kadaga bye yayogedde nga bwe nkugambye nti yagamba teyawanguddwa bintu bya mirembe wabula babadde bamukuba okuviira ddala we yabeerera sipiika. Rebecca Kadaga wawulirwako emabega kaawo mu katambi k'ennakuwa ng'akomplaining era ng'agamba nti ne we yali aggyibwa mu office y'obwa sipiika abasajja baamuteekako olutalo era nti yali embarrassed era ye yavuddeyo n'agamba nti baamuswaza bwe baali bamufulumya mu office eyo era nti kyekintu ekyasinga okumuluma wabula nti n'asigala ng'asaavinga mu kifo ky'abaddemu nga second deputy chairperson wa NRM female. Kakati omukyalo ono ekifo ekyo nakyo baakimuggyemu baamukubye akalulu n'enkoona n'enywa nga bw'owulidde wabula
His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali amuyise amutegeeza nti bw'obanga olina obusobozi mu kibiina ekya NUP omulyango muggule. Kaakati wuliriza bulungi nnyo ekyagudde ku Rebecca Kadaga. Kigambibwa nti waliwo ssente obuwumbi n'obuwumbi ezisaasaanyiziddwa omukyalo ono amanyiddwa nga Anita Amongo. Ssente zino nga zibadde zisaasaanyizibwa n'ekigendererwa ekyokubeera nga kimukuba. Kyokka ate mu maaso awo ngenda kukulaga akatambi akalaga Anita Amongo, akatambi akalaga nti Anita Amongo yandibanga ayina olukwe lwayina olunene. Nze naawe oba oli awo tuyinza okuba nga tetumanyi, wabula nga kati ku budde buno njagala kukulaga embeera nga bw'etambula. Rebecca Kadaga waliwo abamuwadde amagezi nga bw'ogenda okuwulira, wabula nga sinakutwala eyo. Kansooke nkuwa ebigambo bye. Akalulu bwe kamaze okuba nga kalondebwa, babadde ndowooza bakyalonda mu National Delegates Conference yabadde etudde e Kololo. Rebecca Kadaga ayina ebigambo ebirala byeyafulumizza era ng'awanda muliro ng'aguweereza mukama we General Yoweri Kaguta Museveni, n'amutegeeza nti ekibiina kino kijjudde enguzi. Era ndowooza wano yagezezaako okujustifyinga ebigambo by'aboludda oluvuganya bye babadde batera okubeera nga boogera nti ekibiina kya NRM kijjudde enguzi ewunya n'okuwunya, kubanga ekyamazima ssente billions and billions of money ate nga za muwi wa musolo zibadde zisaasaanyizibwa, nga zonna ssente ezo zisaasaanyizibwa kulaba nga Rebecca Kadaga asabulwa. Ekintu kino yakivumiridde nnyo era n'ategeeza nti kino tajja kukikkiriza newankubadde yabadde takyalina kyakukola. Abasajja ne bamukuba akalulu n'enkoona n'enywa. That the level of bribery, of intimidation, of abuse of office, of corruption during this election has been exceedingly high. Indeed, it has been unprecedented. For the first time, we have seen distribution of iPads to entice leaders and influence them. We have seen distribution of cell phones for the same reasons. Distribution of money for the same reason. No small money sale of 20,000, but in millions. And this, Your Excellency and International Chair, is something that's ruining our party. We have built this party over time. But there's a real risk that it's going to be overtaken by people who do not deserve to be in leadership. So we need to check the issue of corruption. Last night, there was more distribution of resources. 300,000 shillings to each delegate. At Nabisunsa, at Nakawa, at Tisasi, and many, many other places, again, to influence the outcome of these elections. So I do hope that the members will take this matter into account and realize that we don't need to support the corrupt, and to know that the money being used is actually your money. This is taxpayers' money. So please chew it, but make the right choices. I would like to appeal to our members to clean our party by rejecting corruption, rejecting bribery, rejecting intimidation. National Chairman, there are members here who have got message. Yes, ebyo bimu ku bigambo ebyayogeddwa omukyala amanyiddwa nga Rebecca Kadaga bwe babadde e Kololo. Wabula njagala okutegeeza gwampuliriza. Rebecca Kadaga ono ekisinga okumweraliikiriza ddala n'ebimu ku bintu byabadde akomplainingako y'embeera gy'ayisiddwamu, gy'agamba nti si nnungi yadde eddakiika n'emu. Omukyala ono Rebecca Kadaga abadde second vice chairperson wa NRM female, ate emabega kawo nga akyali speaker, nakati abadde ayina position endala gy'asaavingamu nga first deputy prime minister. Wabula nga agamba nti yakkiriza abeere nga asaavinga newankubadde ye ng'agamba embeera gye bamuyisaamu si nnungi nnyo. Kakati njagala tugende empola. Omukyalo ono amanyiddwa nga Anita Amongo. Kigambibwa nti ayina ebimu ku bigendererwa oba oliawo ebirowoozebwa okuba nti binene nnyo, sinakindi alabika yeegwanyiza n'entebe mbu okusinziira ku bamu abalina endowooza zaabwe. Wabula kigambibwa nti Anita Amongo kati agenda kubeera asaavinga positions 2 okutuusa wanaava mu kifo
ekyo bwa sipiika singa ekisanja ekijja banaaba bakomyewo mu buyinza bwe banaaba tebakomyewo ebyo bijja kuba bikomyawo naye nga bwe twogerera Anita Amongo asaavinga agenda kuba asaavinga bwe twogerera kati asaavinga mu positions 2 nga Rebecca Kadaga bwe yali era nga bw'abadde. Rebecca Kadaga bino byonna we byawedde yali alina obubaka obw'omutawaana ennyo bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa X ng'alinga agezaako okutiisatiisa ng'alinga agezaako okutegeeza nti n'ekibiina kya NRM nja kukivaamu. Wulira obubaka bwe yataddeyo bwe yabadde awandiika ku mukutu gwe ogwa X era ng'agezaako okulaba ng'ayogera ku ebyo ebibaddewo. Yagambye bw'ati, I deeply thank everyone who, despite massive voter bribery and intimidation, stood by me. Nti neebaza munda mu nze gwe wenna oba omuntu yenna eyazze n'ayimirira nange mu mbeera eno newankubadde nga wabaddewo okutiisibwatiisibwa, wabaddewo okutulugunyizibwa, wabaddewo n'okugulirira. Nti sayidi eri eya Nnaalongo Anita Amongo akubiriza Parliament era nga babadde n'embiranye eno okumalira ddala akabanga. Rebecca Kadaga agamba nti neebaza mmwe mwenna abayimiridde nange newankubadde wabaddewo okutiisibwatiisibwa, wabaddewo okugulirira, wabaddewo n'okutulugunyizibwa. Nti bino byonna bibadde bigenda mu maaso. Rebecca Kadaga ngaaga uliriza bulungi nnyo message eno gye yatadde ku mukutu gwe era njagala ogende mu comment section ombuulire olowooza Rebecca Kadaga agenda kufuluma ekibiina kya NRM oba bino byonna ayogera bwogezi. Yagambye yeebaza buli muntu yenna eyayimiridde naye newankubadde wabaddewo okutiisibwatiisibwa, wabaddewo okugulirira, wabaddewo n'okutulugunyizibwa. The gross abuse of office witnessed throughout this election is truly unacceptable. Nti embeera eyalabiddwako, embeera ey'okukozesa obubi office naddala mu kalulu kano eno ekyamazima tejja kukkirizibwa era tesi kirungi ebirenga egenda mu maaso bwetyo. We cherish our party, but if this operation persists we shall be left with no choice but to walk away. Nti ekibiina kyaffe tukyagala era tukiwa ekitiibwa era tukissaamu ekitiibwa ekya NRM ekyabwe nga Rebecca Kadaga ne banne. Nti wabula singa okutulugunya kuno okuntulugunya nga Rebecca Kadaga okumpisaamu amaaso okuntyoboola n'okungobaganya ng'omubbi singa binaagenda mu maaso ekyamazima nja kuba sikyalina kyakusalawo okugjako okutambula ne mbaviira ne ŋŋendako ewalala olowooza ewalala wewa. Rebecca Kadaga waayogera era waategeezezza nti waayinza okulaga singa okumutulugunya kwagamba nti kumutulugunya mu kibiina kya NRM kusigalawo. Rebecca Kadaga agambye singa okumutulugunyizibwa kusigalawo ajja kuba takyalina kyakusalawo okujjako okugenda eyo gye banaaba bamwagala. Naye jjukira nkuwadde ebigambo ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabeeredde Jinja eyiganga ng'aggulawo ekibiina ekya National Platform Office empya zekyazimbe mu bitundu ebyo. Yategeezezza nti Rebecca Kadaga ye yamuyise ssengaawe nti ffe tumwagala nnyo era tumuyinaako buzibu. N'amutegeeza nti eyo gy'oli tebakwagala. Kati ate ne Rebecca Kadaga akonfaminze oba justifyinze ebigambo ebyo n'ategeeza nti bamutulugunya mu kibiina kya NRM. Nti era singa okutulugunya kuno agenda mu maaso ajja kuba takyalina kyakusalawo okujjako okukwatamu ebibye abeere ng'atambula abaviire agende eyo gye bamwagala. Wabula ng'ate bannabyabufuzi abalala era balabiddwako nga bamuwa amagezi ge gamu. Rebecca Kadaga yali speaker for our parliament. Nitumugamba nonfa ki munonga nonfa ki ngali wali akaaba amaziga bamutwala eno tumugamba nti gwe bakukozesa they used you and they dumped you. You shouldn't waste your time. They don't like you, they are going to use another people. Bano basi yabwe buli wetuuka ku stage erina beefulumya kati ono yamufulumiza namba nnya kati babegenda oline muwogo wa national ati ate kugaye bamufulumiza basi yayimiridde ne bwafuluma bwotafuluma bakusindikiriza nebuteeka eri kakati neyejali eyo. Kakati twagala kugamba bano abasajja tebalina mukwano gwabwe ne booba naaza ebigere. Nalaba mukyala Kadaga nga tuli mu palamenti batuwujja emiggo batuuza amakooti n'ayimirira ku TV y'eggwanga ng'ensi eri mu nnaku abasajja engeri gye bakuttemu eggwanga lyaffe buli omu ng'ali mu maziga. N'agamba singa saalinze kuutiza Museveni would have been in his village doing something different. Naye erabira nti Museveni tasonyiwa. Museveni ne bw'omukodako ye ffe kyatuyigiriza kiri kimu nti tapapa
era ye mukulembeze ansomesezza nti oli ayinza okulinnya ku kigere n'akuggyako n'olwala n'omukubira ne mu ngalo taata bakune ku kyokulya naye nga ye mu mutima gwakugamba bwe nkukwasaako obulago obulina okugenda kati ono mukyala Kadaga yayisa statement n'agamba singa sibadde nze kukutiza Ssemateeka wali badde oli eri n'amulinda era baamulabye wali eri she was totally rejected from the beginning process yabo bano abalala ekibakubisiza bwavu nga Ikono Ssentebe Nambanya former Nambanya Kiwanda bali kibakubisiza bwavu bali abasajja bakola akabondo kaabwe balina ka parliament kaabwe ak'ekiro kubanga NRM is taken now like a company basooka kubuuza ayose yawoloda ng'otandika kugamba lusimanyi ffe taata wange yalwana ffe tusinga okwambala nnyo ebisaati bya kyenvu ku mikolo taka no that's not gundi ffe tukubuuza oli ku kazu bakayita mukazu are you part of the kazu bw'obanga toli party kazu simanyi kyekitegeeza bagamba bakayita kazu are you part of the kazu kasi tobanga toli part of the kazu they reject you ekyokubiri money now they are using money because they know most of you babavuwaziza temukyana kye mujja mu ssente mwenna babavuwaziza kati ne beefuula bo bagagga nnyo buli kirimu ssente kyabwe bwe kyogezaako okuteekawo nga bakugjawo ne bwoba oyambala nnyo ebitisaati bya kyenvu nga Nambanya Kiwanda kuba ono Nambanya abadde nga tutera okubeera naye ku mikutu egy'enjawulo n'omugamba naye gwe tolaba gy'okolerera tebakwagala era yabadde akaaba. Kale bigambo bya Honorable Lutamaguzi Ssemakula era naye abadde akomentinga ku nsonga eza Rebecca Kadaga ne Anita Amongo ku kalulu akabadde kagenda maaso wabula waliwo ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa. Anita Amongo bwe kibanga ddala ebigambo bya Rebecca Kadaga byabadde ayogera mu byenkusomedde wali era byewawulidde ne mu katambi nti billions and billions of Ugandan shillings zibadde zisaasaanyizibwa nti wabaddewo okutiisatiisa wabaddewo okusaasaanya ssente y'omuwi w'omusolo ate nga ssente zibadde nnyingi ezisaasaanyiziddwa. Rebecca Kadaga bw'abanga byayogera bituufu nga ddala ssente zibaddewo ssente zino zivaawa era ekigendererwa kyazo okusaasaanyizibwa kyandibanga kigendererwa ki kakati wano owuliriza nnyo waliwo wano ekiwandiiko kyenjagala okubanga tusoma ffenna nkusomere obeere ng'owuliriza ensonga eno nga bw'eyinza okubanga ate etambula ebyogerebwa bigambibwa nti Anita Amongo ayinza okuba alina mission ennene era mu maaso awo ngenda kuwa akatambi ku nsonga eno yennyini ogenda kubaako by'omanya wabula nga sina kuwa katambi njagala tuyiteyite mu kiwandiiko kino ekiwandiiko kino osanga tunaategeera nze naawe ekigendererwa kya Anita Amongo n'ekigendererwa ky'abakulu mu kibiina kya NRM okulaba nga basammudde bakubye Rebecca Kadaga ne bamusammula eri n'enkona n'enywa njagala tubeere nga tutambula ffenna owulirize bulungi nnyo era tulabe ddala ekigendererwa ky'abano kiyinza kubanga ki era ne ssente billions and billions of Ugandan shillings Rebecca Kadaga zayogerako ezisaasaanyiziddwa mu kalulu kano ziyinza kubanga zivaawa era ekigendererwa kyazo kigendererwa kikakati wulira nga bagamba nti Anita Amongo wins with 92.8% to defeat Kadaga in a key NRM leadership seat. Anita Amongo nga bwe nkugambye awangudde Rebecca Kadaga n'ebitundu 92 n'obutundu 8 ku buli 10 ku kifo ekyamaanyi ennyo mu kibiina kya NRM. The victory secures Amongo's seat on the NRM Central Executive Committee SEC, the party's top decision-making organ, cementing her status as one of the most influential figures in Museveni's inner circle. Uliriza bulungi nti oluvannyuma lw'okuwangula ekifo kino neyo magini gye nkugambye 92.8% kitadde Anita Amongo ku mwanjo era ku lusegere olwa General Yoweri Kaguta Museveni naddala ku ntebe ey'abo abasalirawo ekibiina ekya NRM. Uliriza era njagala tutambule bulungi nnyo mu kiwandiiko kino wano nga bagamba Uganda's Speaker of Parliament Anita Amongo has defeated the first Deputy Prime Minister Rebecca Kadaga to become the second national vice chairperson female of the NRM, securing a landslide victory in a highly contested internal elections. Ngenda kuwa katambi nawe mabega nga maze kiwandiiko kino nga bakunnyonnyola Anita Amongo engeri gyawangudde ne percentage gyawangudde Mutango Doi akulira ebyokulonda mu kibiina kino n'amulangirira wano nga bagamba nti the victory secures Amongo's seat on the NRM Central Executive Committee SEC nga bwe nkugambye nti obuwanguzi buno bumutadde okubeera omu ku abo abasalirawo ekibiina kya NRM nti era kati waakumwanjo nnyo eyo olukiiko olwo olusalirawo ekibiina ekya NRM. Kakati nno Anita Amongo ebigendererwa bye oba ambitions ze
n'okubanga omusimbi guyiriddwa nga Rebecca Kadaga bwe yatugambye ekyamazima tebinnaba kubanga bimanyika. Anita Among, who became Speaker of Parliament in 2022, has campaigned as a mobilizer, unifier and advocate for grassroots strengthening within NRM. Nti ye abadde anoonya akalulu okuviira ddala mirandira egya wansi mu kibiina ekya NRM. Badelegates ababadde balonda bwe batyo bwe basazeewo. Kakati Anita Among ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa, waliwo n'ebimu ku bigambo ebirowoozebwa ti Anita Among yandibanga alina ekifo ekinene kyayinza okubanga yeegwanyiza. Omukutu oli kugwa Redzone TV, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, naddala gwe atambudde naffe era atambula naffe ebbanga lyonna. Nkwebaza okubanga okyayimiridde n'omukutu ogwa Redzone TV. Bw'oba tonaba kubanga otwegattako, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata ku kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya bwe tuba nga tutaddeyo ensonga yonna n'oba nga tomiisinga. Nina wano updates era nina messages z'abaganda bange mwenna abazze mu comment section ze mutaddeyo, ngenda kujja mbeere nga nzisoma, wabula nga sinaba kubanga nkutwala eyo, njagala owulire bino ate nzije mbere nga mpita ayita mu bubaka bwammwe bwensanga mu comment section nga bulijjo ku mukutu ogwa Redzone TV n'emikutu emirala gyonna kwe tusinzira ogenda maaso n'okubanga ate tukutuusaako ebyo byoba tewategedde. Era omuntu asinze okusaasaanya ssente bamuyita Anita Among, ssente azijjawa. Ku lwokusatu nabagamba nti omukazi oyo na presidential ambitions. Mukyagaanyo kipiikinga bwongo bwammwe. Anita Among ayagala ntebe nnene. Alina sse mu magye, alina sse mu poliisi, alina sse mu judiciary, kati ayagala kubeera ku mmeeza nnene ya NRM. Omukazi ono alina ekintu kyazimba ng'agenda kizingako lumu nga tetumanyi. One, kasooke nkuwa ekyokulabirako. Nabagamba omuzungu ayagala nnyo ebintu ebyonoonesa, ate omuzungu ayagala nnyo omuntu gw'agenda okweyambisa okubba. Omukyalo ono bukyanga akola emivuyo mu Uganda yakasinkana paapa oli omugenzi yamusinkana. Noono paapa aliko yazzemu namusinkana. Omukyalo ono azimba ki? Omukyala azimba ki? Kankibagambe no video mujja jijjayo. Omukyalo oyo ayina presidential ambitions ze mutamanyi. Yagambye she can do each and everything to protect NRM. What if nga mukubye structure za NRM zonna nga the only person who can save Museveni and their properties is Anita Among nga kuba fronting nga tomanyi? Anita Among kyazimba kinene. Sanga mbere yakimanyiko. Lukwaga akimanyiko. Sego akimanyiko. Mpoga akimanyiko. Semojo Nganda akimanyiko. N'abala bakimanyi. Besigye akimanyiko. Bazimba ekintu kinene. Ffe tutunulidde ange. Tutunulidde Museveni ne family ye. Tuyinza okulanga ekintu kikyuka omulugbe nga tetutegedde. Watch out. Omukazi ekintu kyazimba kinene nnyo. There is a possibility nga bakyusa ango nga tetumanyi lwaki. Wadde Museveni akozesa n'asuula. Mpuliriza bulungi. Wadde Museveni akozesa n'asuula kye tuyita use and dump. Bwe tudda mu protocol ne structures za leadership, Rebecca Kadaga, she's far better than Anita Among. But the problem, she's well principled, well educated, knowledgeable, and she's known worldwide. She's the only person in NRM this is wrong, although she made two mistakes of reviving term limit and age limit. Tewali mu NRM asobola kuyibira nga Museveni this is wrong okujjako former speaker Rebecca alitwala Kadaga. Kati Museveni akimanyi nti time gyalimu eringa mpira gwa Newcastle ne Liverpool. Ayinza okuba akyusa angles mwe nga temumanyi. Babadde tebasobola kuba Rebecca alitwala Kadaga ku bintu omukyala bye yakola nenno ligijayina. Olowooza talabye nti ye simple target egenda omukolera ebintu bino.
papa afudde ono yamusinkana kikye baateesa kankubuli ekigambo kino okufuna appointment ewa papa tekiba kyangu. But why is it is very easy this lady to meet two pops in 2 different years? Waliwo ekintu omukazi ono kyazimba kyemutannatunuulira. Papa oli gwe twazika omwaka guno gwennyini yamusinkana. Papa ono mupya amusinkanye. Waliwo ekintu omukazi ono kyazimba ne ssente zatambuliza ne ssente zalina empitirivu. Waliwo ekintu ekitambula kyemutannamanya. Ekyo nkibagambye. obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako